twanirize Ssaabasajja Kabaka engalo n'enjulu ezisika zonna, twanirize nannyini nsi Magulu Nyondo. Engalo zaniriza Kabaka. Ssaabasajja Kabaka atuuse era ennyimba z'eggwanga, ekitiibwa kya Buganda Day.
kulaba nange mtamo wange musajjawo Masias Walukagga kamusabe osiime atwanirize.
Ayi Ssaabasajja nze musajjawo Mathias Mulumba wa Lukagga meya wa Kyengera Town Council era Ssaabasajja ndi wa National Unity Platform ekulemberwa musajja w'omubanda wa Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssaabasajja akutumidde nnyo n'agamba gavumenti yakuno yamugaana okuyimba yalibadde akuyimbiramu. Ssaabasajja luliba olwo n'osiima n'akuyimbiramu. Ssaabasajja nina akayimba akapya ke nafulumizza akayitibwa ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ssaabasajja nsaba osiime nga kuyimbiremu akayimba kano Katikkiro yakatongozza era ke kagenda okutwala ensonga ezirimu ze zigenda okutwala Buganda ku ntikko. Neyanziza nnyo Ayi Ssaabasajja.